omukazi ayina abaana abasatu nga buli omu kitaawe wanjawulo n'okeera ku makya buli lunaku ng'oli ku mwana w'emyaka 2 gw'ovuma sikitegeera enewe embeera mbi gye mulimu embeera embi olina abaana basatu buli omu kitaawe wanjawulo kitegeera n'okeera buli lunaku n'okozesa a TV station nga gwe lunaku okeera kuvuma mwana oba embeera embi gye mulimu sikitegeera honestly era nsaba Katonda ampa amaanyi ago nkitegeera. A single mother oyina abaana basatu buli omu kitaawe batambulira ku booda nange booda nzitambulirako fine negwe buli lunaku ng'oli ku mwana buli lunaku kuba bakusasudde emitwalo 2 emitwalo 3 akusinga abakusinga kino kankikubabuulire akusinga eka akusinga ne mu kibira kati nga we twogerera omuntu wa trending bamuyita Bobi Wine ya trendinga oba omwagala oba tomwagala ya trendinga bwe bibeera musajja muno bwakusinga ekifuba kikkirize ya trendinga oba omwagala oba mubanda wa Kabaka oba ganja maani Katonda ye gwaliko kakati neteri kintu nate ekibi ekikirimu nti bw'oba tonna bakutuula bibuuzo kirimu ebizibu bingi. Lwaki social media platforms eze Nairobi eza Accra Ghana eza Nigeria ziriko ebintu ebiri productive abakyala bayambagana? Lwaki eze Uganda ze ziriko obukyayi efitina enge? Negwe n'okeera buli lunaku oli ku mwana myaka gwoliko achievements zayina by the age of 18 tolizifuna ekyo kankikuwulire tolizifuna oli Facebook successfully erwanyisiza pornography kati mpuli abaleeta gundi empya mwabayina fake accounts lubakeeredde kubanga tebajja kukkiriza kuba na accounts soba 2 kigalo kubanga mpuli ya Facebook ina challenges amanyi mu America big companies ziri mukola ki ziri mu gundi muku za withdrawing adverts from Facebook. Muganda ange Ibra Mukasa akola wolokoso extra webale nnyo okukola apology ate nayongedde okwagala webale kyalaze nti oli civilized. Thank you so much Ibra. Omuntu bw'akola ensobi n'agirealizing naye apologizing, thank you so much. Apology nagirabye ya trending zenye gulo ne mwenna abayina opportunity okubeera ku radio okubeera ku TV mumanye nti abantu bemwogerako bayina family zaabwe bayina basenga baabwe bayina bataata baabwe bayina banyinaze gwoyogera freely nenga tomanyi kye kikola muntu gwe noyogera free nga bw'osanze n'owemula n'okola kino noyogera kino ateka amabulire lo suits nyingi zijja ekyo kankibagambe tulina okupampinga sense mu bantu abamu. Company nyingi zigenda okusasula costs and damages kino kankibagambe. Osobola okukola show nga todimininze bantu ne trending show esinga okulabwa e Uganda ekawungezi bagita Anikati Kalakata yesinga ekawungezi neti badimininga abantu tebawemula bantu toyina kuwemula bantu kujologa abantu okulaba oba okuwuliriza no kiringanga toyina kwambala bukunya abantu okuwuliriza ennyimba zo. Juliana Kanyomozi wano yasinga eddoboozi n'Irene Namubiru nebe yambuladde. Yes, Juliana ne Namubiru oyo Irene
Mariam Ndagire yali yeyambudde. Message ekirimu nti toyina kweyambula abantu okwagala, toyina kuvuma abantu. Ate temutu forcinga. Don't push us to the wall. Negwe buli lunaku. Novuma Zali, novuma Lema, novuma Gundi, nowemula Gundi, nokola kino. Obudde bwali badde obumala abaana bono batwala otya mu masomero amalungi, good schools. Gwe toddawo n'otuula ne weebuuza lwaki buli musajja anzalamu omwana n'adduka n'agenda. Honestly, mu kifo ky'okulwana abaana bo banaagenda ddi mu masomero, good schools. Gano ga City Parents, ga Green Hills, Kabojja, zi Rainbow, zi Galaxy bichezo. Naye obudde bonna kukeera ku makya biki. For the last 2 days mbadde improving a view videos zonna. Wardrobe toyinaamu na lugoye lwa mitwalo 2. Just 20,000. Nego buli lunaku every day. Mufumbe ne bwabera kyekugamba ali mu 20s gwe kitaawe oba gwe maama we oba mumanyi nnyo erinnya lye lifembayo yaani. Manyi abamu mulinganga nswera buli kimu mukigwako. Yes,